Tambye umande tutandika fundraising drive. Ono Museveni awedde. Nabagamba tulina okubika ekyaliwo mu 1962. So wajise kizike ku kizike no campaign bagita kizike ku kizike. Buli kadama ne sekadama tugenda kuwa ekizike emitwalo egi etano bosirike nabagambi twetaga bakadama ne basekadama akakadde kamu nenga tuwera obukadde ne 10. Kakati twaga basekadama ne bakadama akakadaka kamu ku kizike mugenda kwache tugenda okukola Museveni oyo. Tugenda kubika ekyafaayo ekya 1962. Respect my president. Respect nakugambe kuluno tujjako Museveni. Bwana wena gwe nsomesa kilasi eno ng'onyomereza kati kankulage. Omanyi mbeera ambasomesa wano ng'abala mukasukira abalenzi obupapula. Ng'abalenzi mulimu kuba abala munamba. Kakati njagala nkulage ne kino. Then mukakase nti no one does it better than Infinity Class. Professor Shama. Just watch this to come out. Just a few months ago, it was widely reported, local and internationally, that Uganda joined the BRICS. I believe this one also brings into picture now new commitment. We need to understand how it was processed for Uganda to join the BRICS. If it has any financial obligation, it poses on Uganda. And how we choose our international engagements, because that's the wider picture. At one side we are saying we must receive payments, we must pay subscription. At one side we also need to understand, even as they bring a list, how do we choose where to subscribe? Now that we have a BRICS, how did we join it? And does it also pose now new financial obligations? I believe this must be answered in an exhaustive way. Also citing that case study. And I think this information is in the hands of the minister. On the issue of BRICS, BRICS has come about, or we were planning to be members of BRICS, as a result of the current change of international world order. What was once called international world order, kati ndowooza mutegedde nabagamba ekintu kye tukola tukimanyi nnyo era nabagamba just keep your eyes open. Teri kye mutagenda kulabako. Olaba omuntu nga bamubuuziza ekibuuzo ng'omuwulira ananaagira omanya byayo nnyonnyo tabitegera. Oyo bulijjo gwe mbagambako oyo ogo omuki omutuumu ogujjudde mu kifo kyange mu katebe. Mutumbu munene bwe guti gujjudde naye mu mutwe omwo temuli kirimu. Bamubuuza bya BRICS bye bayingiramu ne BRICS tabitegeera nako akulaga nti byannyonnyola takola ki tabitegeera nakugamba Bampita Shama, Minister of Foreign Affairs, Professor wa International Policies. Nabagamba one man army njaba kwatira Museveni oyo paka nga tumujjeeko. Oyogera olyemu ekintu kyali mu kunnyonnyola ine ekipya kyaleesemu kye nali saabasomesaako. Nali ngenda basomesa ekintu kino ne tuyingiramu batwayingiramu nsonga za Congo. Yes, kye bayita New World Order. New World Order. New World Order yejjako Museveni nkiddamu. New World Order yejjako Museveni. BRICS eri mu New World Order. Wabula NAM eri mu World Order enkadde. Ekintu kino kiri kya nakugambye tugenda kusonda ssente fundraising kujjako Museveni. Ostegere ekintu ekyo. Wetumala okusondera ekibiina nga Infinity Class campaign egenda okutandika wano bagita 20,000 posters. Infinity Class tugenda kusindika ku kibiina posters emitwalo ebiri wetumala deni sina kyemba banja nange mujja kubamanya tino nafunako ba student bange netuwaako kye tuwayo nga Infinity Class posters emitwalo egi kakati newona apayo mutwalo gumumala gumu twaga tusindike posters emitwalo ebiri ku kitebe nga tumaze okuwaayo ekizike n'ekizike tekibawonya omutwalo tegukuwonya kizike kikakatako kigenda ku kitebe then posters Infinity Class katweyongereyo okero olyemu ayogedde ku kintu kye bayita World Order eno eri etya na mwaka akabinja kukemula ba Museveni ke yayingira mukali mu World Order enkadde era mu Uganda omuntu eyasabulwa mu World Order enkadde ngayitira mukabinja kanamu ya Idi Amin Dada ekyamukubya World Order enkadde akabinja kukanamu bakakuyetingira watya nti bano colonial masters bali bachina influence over amani New World Order ne buli World Order bagikola oluvanyuma lw'emyaka 5 ensonga lwaki Museveni yayina ekintu kya 50 year master plan kati yenga akimanyi ntino emyaka 5 gino weginaggwerayo World Order eno bagikyuse yagenda kuba amaze okutuukiriza ki agenda ze World Order eno yetya nkugambye akabinja ako bakono masters bali bakyayina amaanyi osegera kati akabinja ako ne bakakuleetingira directly kuwanyisa bakono masters Idi Amin Dada yakayingira ne bamusabula nga bayitira mu makombozi
Ostegera kekamu kubya world order eno yava ku kina kugamba buli we tuba twogera ekintu kino ina kutunulya kintu kye bayita UN waliko ba capitalist ne ba communist ba capitalist bano nakugaye mu world order nkadde bakozesa ekintu kye bayita democracy boche baleta na human rights is a unifying factor yaba capitalist ne ya communist kati baba communist baleta gani survival for the fittest abantu abamuulya ku Racial Darwin's theory bagita survival for the fittest whereby the strongest race will conquer the weaker ones. Ochegira abaman bayina kufuga bachi abanafu nga bayita mu communism nga bayita muki mu communism policy wabula bana baleta democracy boye bawo ate nabo Racial Darwin's theory bagikozesa wabula bo basalawo balonde ekintu kye bayita inferior race oba superior minorities kati nga bakimanyi nti nno bano webanakwata bano ba minorities ne babaweebya okulwanyisa ne babawane mundu bagenda kufufugaza bano ba majorities baba forcing okudduka mu nsi zabwe mmwe okubeera ku byeyo emuloza ati no muchaja by mistake no please eyo world order we yali nga kibati babalachi bano bali bayina emirimu mingi naye nga abantu population yabwe ntono kati nga bagala banyigirize bano ba majorities bagende mweze ensi baweyo cheap labor musobole okulakulanya ensi zaabwe otegera Museveni byonna byakola ebyokubateeka ku byeyo byonna byali mu world order eyo nkugambye tuli ndi mu kunyonyola world order yasookawo then tugende mu mpya otegera ekintu ekyo kati era mu world order nkadde bagamba nti since tugenda kwesanga ba superior minorities be bagenda okufuga Museveni okuba nti ava mu minority it is not a mistake ebanga onano okuba nti n'abakyala wa Bungereza abadde alwanyisa omuganda okufuga si mistake eyo world order baddewo Kagame okubanga yafuga Rwanda atenga ava mu abatuusi batono abakutu be bangi Habyarimana yali ava mu bakutu okitegera ekintu ekyo be bali bafuga naye Habyarimana no wakubanga ni world order baleeta Kagame Laurent Kabila ava mu inferior race mwava ba minorities mwava era Museveni kwe kumuta natekayo abachi natekayo Kabila nga batugamba si mwana wani wa Laurent Kabila wa Museveni osegere ekintu ekyo kati it was according to that world order then ye Museveni yagirabanga option okubanga akola ki nga asobola okufuga Africa yona nga atekayo abachi abatuusi be mbwafuge Africa nga ayita mu world order yakola ki eyaliwo ebyo mugamba nti Museveni ayingira mu bulinsi Museveni ayingira mu bulinsi nga tebamufaako luli kubanga yali world order atenga ali sponsored by the whites abazungu bakiteekanga mu ssente yensonga waki Museveni no mumulaba nti yagenda nga mu bulinsi nga tebafaayo nga bulinsi olabayo Museveni bulinsi olabayo UPDF lwaki kubanga ba democrats okutuukiriza agenda zaabwe bali bayitidde mwani Museveni abazungu be bamuleeta ekyo nakibagamba era tugenda kunyonyola ne his excellency Kyagulanyi mu new world order kubanga nabagamba he who creates a beast knows how to destroy a beast world order nkadde yaleta Museveni mu new world order baleta Kyagulanyi wabula saagala suna kansoke kunyonyere world order nkadde ogitegere then tudde ku new world order gerimu Kyagulanyi wali mu world order nkugambye tunuli akabinja ke bayita kannamu ke kaliwo okusobola okustopinga ba colonial masters era Idi Amin Dada gwe basabulira mu old world order kakati ene mpya bagenda kusabulira Museveni then mu Burkina Faso it is not a coincidence nti wali bayina Traore wano bayina Kyagulanyi no si coincidence ba democrats mu Uganda bali bayina Museveni by then world order nkadde then ne mu West Africa ba communist bali bayina omuntu gwe bayita Thomas Sankara ne yali mu world order yaba communist naye aba communist tesobola kusurvive ngati France ate yamukuba ne mutta then Museveni nakola ki nakwata entebe kyemba gamba nti eyo yemoza Museveni ajja kutta Kyagulanyi it is impossible tasobola mutegeera tasobola kati bano ba minorities weba bagize batukiriza bulungi nya agenda z'abazungu kakati weba maliriza tugenza okumaliriza nga bano bali frustrated abazungu bano lweche ekintu kye bakola tebakyalina breathing space nti batunyigiriza nnyo fena ntudduka abalala bafa bagenda mu nsi zaabwe kukola osegira then nabagamba world order katukole ki katugikyuse kati world order liwo bagita superior majorities buli nsi gye mulaba bagenda kujjayo majority race nga yefuga yensonga lwaki kakati leero bakuleetedde Kyagulanyi ba Museveni ayagala oba tayagala Kyagulanyi yagenda okufuga eno ni world order gye baleese naye enkadde ye yali efavalinga Museveni yensonga lwaki yakubanga abantu bomu nga tebafaayo nakuba abantu bomu nga tebafaayo naye kati akubayo omu n'azeegaana n'okuzeegaana Museveni tabyegaana nga olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp